Kano ke katambi akagambibwa okubanga koleka ebyabaddewo e Munyonyi olunaku lw'eggulo ku ssaawa nga 4 ez'okumakya ku lutinda awali ekkubo erikutuusa ku kiggwa ky'abajulizi eky'e Munyonyo. Pikipiki eriko omugobane gwaweese erengerwa ng'eyolekera okweyunga ku kkubo eriyita waggulu w'ettaawo. Mu kiseera kye kimu tulaba omuntu alinga ayanguyirira mu ngeri y'okwetegula ekifo. Oluvannyuma lw'obutikitiki butono ddala tulaba kubwatuka nga piki etandise okuweta. Wetegereza oluvannyuma lw'okubwatuka omuntu y'omu yalabiddwa mu kusooka nga yeetegula addamu okulabwako ng'akoma mu kifo awaagudde enjega. Amagye nga gayita mu mwogezi waago Chris Magezi gaavuddeyo okukakasa nti bano baabadde batujju ng'omu ku bo mukyala abadde yeeyita amannya ag'enjawulo. Noonyereza ku bantu bano bigenda mu maaso naye nga obukakafu bwe tulina omu ku batujju omukyala alina amannya ga njawulo, Aisha Katushabe, oluusi yeeyita Byaruhanga Sumaya, oluusi yeeyita Kabonesa. Twali tumukutteko mu mwezi gwa October 2023. Twakitegeddeko nti mu kiro ekikeesezza olwaleero ab'ebyokwerinda baazinzeeko omuzigo omukyala eyafiiridde mu kubaluka gy'agambibwa okuba nti gy'abadde abeera. Naffe olwaleero tugedde mu zooni ya Katanga ku kyalo Kinaawa ekisangibwa mu ggombolola y'ensangi mu disitulikiti y'e Wakiso gye batubbiddeko nti gy'abadde abeera ab'ebyokwerinda bwe baazinzeeko ekiro. Enju eno erimu abapangisibwa emmanju ye wali omuzigo ogw'ebisenge ebibiri omukyala eyafiiridde mu bbomu mwagambibwa okuba nti mwabadde asula. Ate ebintu bino nze nawulidde kiro nti abajaasi bayiise wali bamiitale nti bangi bayiise nenga nti abali ku patro za bulijjo tekikanga kati ku makya ngenza okujja nga banga nti omwo bazze ne baazaamu nga kirabika abantu bali abateze bbomu netwawuliddeko badde basibuka awo. Abatuuze bategeezezza abali mu mizigo gino nti abantu bano babadde bakamala wano ennaku 3-4 era oluvannyuma lw'okumala ennaku 3-4 beekanze bwekanzi ng'ate be bateebeezebwa okuba abamenyi b'amateeka abalina ebintu ebyefaananyiriza nga bbomu. Kyokka tutegeezeddwa nti omukyala ono ne landiroodi we abadde tannamwanjula ku LC. Sibamanyiiko kubanga ne landiroodi yennyini tanyanjulyanga ku bantu bano era landiroodi yamanya abantu oba yabajjawa zaabaddemu 2 ez'ekiro. Ne baŋŋamba nti twagala ennyumba eno kugyaza tulina bye twagalamu ebirabika nga bya bulabe. Oluvannyuma kwabaddeko amakufulu nga tewaliwo muntu n'omu era naligenze ne ndeetwa Kasumeeni n'ensalako amakufulu eyo n'engisalako. Wabaddeyo akapangisa kubaddeko eddiiro n'ekisenge kimu mpozi n'ekinaabiro. Ssentebe w'ekyalo Kinaawa ayitibwa Edward Lutaayagaakirawo atutegeezezza nti ab'ebyokwerinda enju kumpi baasanze enkalu. Ffe wano bwe twatunudde mu ddiiro wabaddewo kafaliso nga waliwo mazzi, muliwo taabulangiti nga temuliimu bintu mu nnyumba yonna ey'ebisenge ebibiri. Kyokka nti baaleese embweko ng'olusu gy'agamba nti yawunyiriza mu kinaabiro n'ebalaga nti eriyo ekiriyo ekyabakanze ne basooka n'okugamba abatuuze abali okumpi basooke beetegula enju zaabwe. Twakikoze bandi tubagamba bave mu mayumba. Banyala okubagoba mu mayumba wayise ekiseera ne bagamba nti mulimu bbomu n'ebbomu bagenda kugitegulula. Era oluvannyuma bwe bamaze okukola omulimu gwabwe ogw'okugitegula nga bamaze ogiraba teyabwatuse. Ssentebe atubuulidde ab'ebyokwerinda kye bajje mu kinaabiro. Kyabadde kifaanana fulasika ey'emmere naye nga kiriko kyabadde kinene kifulasika eky'emmere kino fulasika kusegere zibaleetamu emmere naye nga kyonna kya stainless akati nga kiriko waya kiriko ebintu ebiringa soketi ebya waya era bbomu yaabwe bagitadde mu bibokisi byabwe ne bagitwala gye basanze muno mu nnyumba bagitutte. Nnyini mizigo tutegeezeddwa nti si wa mu kitundu kino nti era enju yo olwavaamu omupangisa eyalimu omupya ayogerwako bwe yajja yasaba omupangisa we omukadde gw'aba akwasa ensimbi z'obupangisa. Amanyaako kuba bandeetyako ndoza ssente za landiroodi ne baŋŋamba nti bazimpe yajja zisanga. Naye twamaze kulaba buyinza kujja ne tutegeera ekigenda mu maaso naye tetwanditegedde ffe nti tulina n'ab'obulabe ki
abatuliraanye. Baliraanwa bagamba ennaku nnyo okuva omupangisa ono lwe yajja kibadde kizibu okumwetegereza. Mubadde musulamu abantu naye nga beebikkirira nga tetubalaba mu feesi. Mulimu abaavaamu ne mubaamu abakajjamu. Bano badde bakajja nga mulimu abaava mu nnyumba kati bali ne bajja. Naye nga tobalaba ku mu feesi. Omanyi waliwo eddiini ezikola ki? Ezikavaringa feesi bwe ziti. Kati onoomugamba ki nga ye kavarinzi? Tubadde tetunnamumanya. Kinene nnyo ndowooza nga wiiki emu kuba badde mupya nga yakajja ku kitundu. Era mu nnaku zino bwe babadde balaba n'abasajja abalala babiri ababadde bajjawo. Bano abasula mizigo gino tebabadde balaba abantu nga wasinga kubeerawo mu kyalo omwo naye nga abaami babiri bajja buzzi. Waliwo abaami abadde bajja naye nga tebamalaawo kaseera ate nga n'omukyala teyeewa nnyo bantu era abadde tabuuza nnyo bantu naye ng'omukyalo yeesabika omutwe n'aleka maaso gokka. Ebyagudde ku kyalo byeraliikiriza abatuuze. Kuumeko kubanga wabasigadde nga bagenda balawuna n'awalala wayinza okuba ng'era wayinza okuba wakyaliyo n'ebirala naye nga tetumanyi ate. Balandiroodi buli muntu azze ku kitundu kyo ogwabeera supposed omutwalo wa chairman neyeyanjula. Oluusi abantu betubeera nabo tuba tetubamanyi. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungezi.